Anthony General Mbudo obubi obudde bwali mu ebintu ebingi ebibawo mu politics gamba okukyusa amateeka n'ebingi kati ng'omuntu ng'oyo mu capacity ye nga Attorney General controversies of course zaaliwo naye yalwana nnyo okusigala nga gwanga lisigala mu bumu nti kye yakolerera kyonna ekirungi ajja kifuna mu kubanga ekkanisa abadde agiwa ekitiibwa era gikoleredde bulungi era neyeruwero nga diocese yaliko chancellor so n'olwekyo ebyo byonna bijjayo ekifaananyi nti eddiini yalimu Buganda agibaddemu n'ebyobufuzi byaffe ebya maini abibaddemu tusaba Katonda amutambuze bulungi olugendo lwe ate afunemu ebyo byakola ebirungi ate ne Katonda amusaasire mu ebyo bitagenda bulungi. Aliddwa Kitalo abadde lawyer mugezi nnyo with a first class degree from Makerere, first class degree from Yale. Abantu abalina obwongo bwe butyo si bangi. Yawandiika ebitabo eby'amateeka ffenna bye twasoma. Ebitabo byawandiika byatugasa byatuyigiriza. Era wamu ne family y'omukulu Kiduma Kubuya. In fact Kiduma Kubuya okufa nga netamala emirundi twakamuziika bombi abo balaga abaana ba Buganda abagezi naye nga amagezi gaabwe gavumenti eno egakozesezza bubi.